Omukyala kasita omulwa munda atandika okukala yekka n'akalira ddala amazzi wemmye amazzi ne gamugwamu. Nina omukisa okubagamba nti omukyala alina infection tusobola ozijjanjaba bulungi nnyo. Omukyala yagala okkilinzinga munda obeere nga oli fresh. Omukyala akilinzinze munda n'amazzi gabeera afulumya gaba tegawunyirako ddala. Kale n'olw'ensonga eyo mbagamba nti abo 100% akolera ddala bulungi nnyo ate ng'eddagala lino eno teririna side effect yonna. Eddagala lino eno ly'abakyala kyova olaba kuliko KD powder ate ne kubeerako Ogasquat express water tablets gana amakerenda nago gakyayinza okuyambirako ddala ku infection eyo ekuludde munda. Kakati kojja ne one more time nyongero babuuzaako nti mugamba mutya mwenna subscribe nga YouTube channel no sharingirako munno mugambe nti kojja ne mbawo nnyo okubanga nkutuusaako eddagala lisobola okuyamba gwe omukyala ali eyo oba okitegeera gwe omusajja w'obanga ondaba nga mukyalawo alina obuzibu bw'amazzi okumuggwamu amangu so okumugwa mu mubiri wabula nga omukyala buli we mubeera mu kikolwa ky'okwegatta akala amazzi akalira ddala eriyo omukyala gwe weebakako n'atuuka ng'otuzza otuseerera gwe omusajja towanoonyeza twamuweddeko dda nga nawe owulira akasolo okakaka tekayingirirako ddala. Ekyomukisa omulungi tukugamba nti tujja kuwa KD ono ajja kuyamba okukusumulula munda. KD ono akuyamba okukusumulula munda, wamala okusumulula munda ne tukuwa Ogasquat. Ogasquat ono wonaamunywa n'ogattako empeke zineeno wonaabikozesa kiki ebigenda okuyamba nti amazzi gajja kwezaala gokka mu buwalayo gw'omukyala. Omusajja wanaaba nga akuludde munda mu buwala amazzi geezaala gokka mu bisenge. Omukyala yenna ali eyo wali obaddeko awo ng'omusajja akuludde munda naye nga tokaze naye ng'owulira gwakooye weka naye nga buwala tekaze. Okiwulira nebayo omukyala nga gwe wokowenya akazanyo k'okwegatta oba okitegeera okala n'okalira ddala omusajja n'atuuka okusindika ng'akasolo tekayingira munda. Omukyala kasita oyitiriza okunywa ebyo ebiddagala by'oku nsiko ebireeta amazzi otuuka ekiseera nga tokyawooma tokyalina tesiti kyekiringa ng'omukazi anywedde obusera. Omukazi anywedde obusera simanyi kitiri biyita bikoze biti ebyo abakyala simanyi abanywa ebiyondo mbyerabidde bye munywa ebyabakyala otuuka ekiseera nga owunya buwunya ng'ofulumya amazzi nga gawunya. Kyenjogerako nkimanyi nze ndi musajja bannange mujje mutwala eddagala lino eno likilizinga system yo gwe omukyala okiwulira n'otuuka ekiseera nga oli besti buwala eyo erina akasukaayo era nze obusolo bw'abakyala bunyumira nnyo okuwunyamuuko n'okwatayoko wooti omukyala atawunya omukyala nga talina kisu kyonna kibi nga talina kisu kyonna omukyala nga talina kisu yadde. Wali ofunyeko ekitafeeri ekyo kiraba ekyo nga tekinnaba kwengera nnyo waliwo akaswaka akabeera nga ak'ekitafeeri ako ogamba omukyala abeerawo ng'akasuuka esika nga kawunya si bubi nnyo naye bannanga eriyo omukyala gw'okwata mu busolo n'ogamba maama nnyabo nze ndeka bannanga nga kisusse ng'omukyala awunya obusolo so n'olw'ensonga eyo eddagala lino eno lisobola okuyambira ddala bulungi gwe omukyala n'oba nga sisitimu yo etererera ddala bulungi nnyo. We can do deliver yonna gy'oli infection weziba zikutawaanya oba musheyalinga toyi oba muli luddawa eddagala lino gwe kasita olinywa ogenda kubanga wejjanjaba sisitimu yo gwe omukyala ali eyo ogenda kutererera ddala bulungi nnyo. Ennamba zange kwezirya onkubirako obukubizi ensonga zonna ne zibanga zitambulira ddala bulungi nnyo. Lwaki nedda kojja ne ku 07097009 kubirako obukubizi ensonga zonna zibenga zitambulira ddala bulungi nnyo. Mbeera bulungi mweraba subscribe nga YouTube channel eno sharinga kojja ne one more time nyongera okubagamba nti mubeere bulungi mweraba. Okusenya obusenya tekimala olina amanya gakunyenyera amanya gavaamu omusaayi yonywa byokya oba binnyogoga mabiriza mouthwash kiki okuddibwamu kyo weekwata akacupa kano osobole okutiriza amannyogo oyagala okuwaiteninga amannyo gatukule oveemu ekiso ekibi mu kamwa yonywa byokya oba binnyogoga mabiriza mouthwash eddagala lyokka ly'olina okukozesa lisange ku branch zaffe emulago ku 2 nearby church ya Pastor Kakande.